eno message egenda eri abazadde baffe abalungi. Bw'otunuulira ebizibu bye tulina mu mulembe essaawa eno, obutaswala n'abantu obutabeera na nsa bweyongera bweyongezi. Naye waliwo ensonga yeetaaga okubeera nti tugyogerako, nga y'ensonga eya swimming mu masomero. Okuwuga byemu ku bintu Nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yaturekomendingira okukola, era yabitukubiriza okubeera nti tubiyigiriza abaana baffe n'okuvuga ebyebagalwa n'ebirala. Wabula swimming ono ali mu masomero wanjawulo muko, ayinza okubeera nga ebirungi ebimuvaamu bitono nnyo bw'oba ng'obigeraageranyiza ku bibi ebiyinza okumuvaamu. Ngenda kuwa example. Nina essomero lye nali ndabyeko ng'abaana bagenda ku swimming naye nga babakomyawo during lunch time. Omwana n'abeera mu swimming costume okuva ku lunch paka muzadde we bw'anaamunona ku ssaawa 10 ng'ali mu swimming costume. Abaana abamu batuuka mu P4 P5 emibiri giba gitandise okukola ki? Abalala banene emibiri, kuba ne babeera nga si banene emibiri. Omuntu buli bwe yeeyambula n'ajjako engoye ze in front of something like 100 people 200 people, oba environment y'amasomero nga yamugamanyi, agwamu ensonyi era agwamu ensa. Njagala otwala example ey'omwana nga yatandika swimming mu top class n'amalirizaako P7 ng'akyagenda mu swimming classes ezo, nga buli bwagenda for swimming wabeerawo banne 50 oba 100 oba enamba esingawo. Golowooza omwana oyo yeeyambudde okuva ku egyo emyaka emito agenda okutuuka ku myaka egyo watandika okutegeerera n'okutegeera amateeka geri n'ebirala ng'akyalinamu ensonyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti alhayaau la yati illa bilkhair, ensonyi tezirina kye zireeta okuggyako zireeta birungi byereere. Era yatugamba mulimu ku bigambo ebyasooka okwogerwa, ebigambo ebigamba nti idha lam tastahi, bw'oba nga toyinaamu nsonyi fasnah ma shi'ta, kola buli kyonna ky'oyagala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyategeeza nti omusiraamu takola buli kintu kyonna ky'awulira ky'ayagala, olina okubeera muko ku nsonyi. Naye ensonga ya swimming mu masomero egenda kwonoona abaana baffe, naddala abaana b'obusiraamu, mu mbeera y'okubaggyamu ensonyi nti okuwuga tekwandibadde kubi, naye ebibi ebikuvaamu nga bawugidde mu population z'abaana ze babeera mu masomero. Ekirala era kye kimu, abazadde abagamba nti akaana kange kano kato, naddala abaana abawala, n'atandika okumwambaza enkunamyo, amwambaza bupatra bwokka, amwambaza ki. Yes, abeera mwana muto, naye wallahi obeera omusigamu ensigo, obeera omusigamu ensigo. Ate ng'oluusi ebiseera ebisinga ensigo eyekwata bw'obanga teweerwanyeeko. Abaana basobola okwambala mu nnyambalire light, for example abali waka, naye ng'omulaga nti wemufulumire waka bwe tuti oba tugenda mu ttawuni oba ki, waliwo ennyambala gye mulina okukola ki, gye mulina okwambalamu. Yanabanyumizayo story emu tumalirize. Waliwo omwana yali mu P2 class. Omwana oyo yali ku ssomero erimu wano mu kibuga. Munne balaba abalenzi abali stubborn, yajja n'amusika akakaaya during break time. Akakaaya ako tekaava nako, ne kagenda wano mu hafu y'omutwe bwe kati. Omwana n'amala n'akasika n'akazza. Omwana n'ajja mu class ng'akaaba amaziga, naye ng'ekimukaabya kakaaya. Tebyakoma okwo, omwana n'addayo ewaka n'ayita bazadde be. Enkya ku makya famire yonna yaggwaayo ng'ezze okubuuza kyatandika ddi okubeera nti omwana waffe basobola okumusikako akakaaya. Bye mbagamba biri wano mu Uganda. Njagala nsooke nkubuuza ekibuuzo. Bw'abeera nga muwala we yazze n'akuloopera ebyo, osobola n'okumuwa amatu ti taata bansibyeko akakaaya? Oba omubuuzaabuuza n'ogamba abaana kankabuzeebuuze kabikole ki, kabiveeko. Bakitwala nga nsonga eri serious, naye ng'omwana aleetedde ebyo byonna ali mu P2. Ekyo bakiyita tarbiya, nga baamukuza ng'ali ku mulamwa, ng'amanyi kye bayita akakaaya, ng'amanyi kye bayita omukyala okwebikka.
weebuuza ekibuuzo kimu, bwe wandibadde nga gwe muzadde gwe baloopedde ekyo, wandibadde olina kyokolawo? ye wandikitudde ng'ensonga enkulu? Tegereka bulungi. Kakati abaana okubajjamu ensa nga bakyali bato kibi nnyo. Era system gye tulimu siyafu. Era weesanga nga ebigenda maaso mu system ebisinga biri against obusiraamu, biri against ensa. Tegereka bulungi. Naye gwe beera muzadde ow'enjawa. Bw'otuuka ku ssomero osobola obbagamba obulungi ennyo nti nze omwana wange takola ki? Tawuga. Tegereka bulungi. Sinakindi tulina amasomero mangi ag'obusiraamu nga tegalina bintu bwe bityo. N'asuubira okugulawo essomero. Ebintu bwe bityo mulina okubeera ne mutunuulira repercussions kyezisobola obikola ki? Okubivaamu. Temunkwata bisigamye nti okuwuga kuli haramu. Ekyo nakibagambye clearly. Naye ebizibu ebivaamu, omulembe gulimu obwononefu bungi. Abaana batandika okutegeera ebintu eby'ekikama nga bali mu P1, P2, P3. Abaana eyo masomero bewandiikira obubaluwa mu P2. N'essomero lye nawulirako omwana yali wa P2 yawandiikira omusomesa akabaluwa n'amugamba neegomba ekirevu kyo. P2 class naye ng'awulira ekirevu ky'omusomesa kimukolera. Tegereka bulungi, ye generation gye tulimu. Kati omulembe gukyusa. Ne notisi zammwe zirina okukyuka. Shubuhaati eziri mulembe, ne fitina eziri mulembe, amasimu agali mulembe, shows eziri kuti eziri mulembe, zikuza abaana n'okubamanyisa ensonga z'ebyomukaba nga bakyali baki? Bato nnyo. Era kano kasemberayo ddala. Waliwo essomero lye twaliko nga liriko baganda bafe Abasomaali. Naye nga bayita abazadde bonna, ng'essomero eryo lisingako bazadde Bannayuganda, the biggest percentage, naye nga kuliko n'Abasomaali. Kati omuzadde Lubumula Manzaani akwata akazindaalo n'agamba director ne headmaster, wano buli bwe tujja mu Manzaani baana Abasomaali be bawangula empaka za Quran. Naffe abaffe tubasindika wano okujja okusoma. Naye lwaki tufunayo omwana waffe awangula? Ne basooka bagamba naye bajjaji baawo. Bajjaji bonna baali Bannayuganda nga bawana abaffe tebaali Basomaali. Nga wallahi buli omu akakasiza nti abaana abasatu abasoose be babadde balina okusinga okusooka nga tebakutteemu nsobi n'etya n'emu. N'amugamba nti mmwe abaana mmwe bakomawo ewaka bagenda ku TV mubatwala mu birala KFC kolaki oluusi ebintu tebirina buzibu. Ne babeera ku TV, babeera ku tablets, babeera ku ki. Fe abaana baffe bwe batuukira ewaka bagenda muraja. Tubakeeza ku makya saa 11 ne tubatwala omuwalimu baweeyo darusu basome Quran bakikwate nga bakyali bato. Kati ate bwe tumala okuteekamu eyo effort yonna ng'owuwa abadde ku TV ebiseera byonna ate oyagala ajja wane nawangula empaka za Quran. Tegereka bulungi. Mu Luzungu tugamba nti you can't eat your cake and have it. Tosobola kulya keeki yo ate n'ogikola ki? N'ogisigaza ku bibiri olondako ekitya kimu. Bw'obanga oyagala abaana Abasiraamu weeyise munneeyise ensiraamu. Hata ne bamaama baffe Obusiraamu bakkiriza okwambala in a certain way, etali ya kwambala jilbab n'ebira nga bali waka ewaabwe nga balina privacy. Naye ne maama olina okubeerako n'ennyambala ey'enjawulo gy'oyambala hatta ne munda mu nnyumba okubeera ekyokulabirako eri abaki? Eri abaana. Nga kitegeeza nti tubatuma kubeera nti mulonda bamaama nga mwandiyagadde bawala bammwe babeere nga bamaama baabwe. Nali ndabyeko Omusiraamu nga balwanagana ye n'omukyala. Omusiraamu ayagala kutwala mwana mu ssomero lya Busiraamu naye ng'omukyala ayagala kutwala mwana mu international school. Tegereka bulungi, ye gy'amwagala. Ne wabeerawo embiranye nga y'amaanyi. Era mu bufu bwe bumu nali ndabyeko omukyala nga ayagala abaana basoma Obusiraamu naye nga taata takola ki? Takkiriza. Omusajja mukyala we ayagala okwambala Obusiraamu nga bwe bulagira. Mukyala yali ayagala okwambala jilbab. Musajja n'amugamba ebisikuuko ebyo by'oyambala ebyo ojja kunoonya gw'otambula naye. What are you trying to encourage? Oyagala yambala ki? Olw'ensonga nti waliwo bw'olaba abatambula obukunya bali half naked mu kibuga, oyagala n'omukyala. Allah akuwadde ekyebbeeyi ekyokubeera n'omukyala wayambala okusinziira Obusiraamu bwe bulagira. Ekyebbeeyi Allah kyakuwadde wallahi tokitunuulidde.
oyagala ayambale nga bali bw'osanga mukuba nange tweddeko ebigambo byaffe ebikolwa byaffe ne mu famire zaffe n'enkuza gyetukuzaamu abaana baffe n'abaana abo tulina okubeera tubakuza nga baagala obusiraamu nga balina okukkiriza mu mutima okw'eddiini era sahaba tugamba kunna maa nabi sallallahu alaihi wasallam twalina omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fatayanun hazawira nga tukyali bavubuka bato vubuka naye bwana buto n'agamba nti fa'allamana al-iman musasal nasooka tuteekamu obukkiriza qabla an nata'allama al-Qur'an nga tanaba natuyigiriza Qur'an n'agamba thumma 'allamana al-Qur'an oluvannyuma n'atuyigiriza Qur'an fazdadna bihi imaana tetugijjuza naye obukkiriza bwaffe nga kitegeeza ki ekigambo tekitegeeza nti osoosaako kimu byomba osobola obitwala concurrently wabula abaana okubateekamu okwagala eddiini n'okwagala obusiraamu n'encouragement n'okubateekamu okubeera nti baagala ebintu by'eddiini ng'olina n'ebirawo by'obakola ki by'obawa nti omalako gyosamba ngenda kuwa kino nga bye tubeera nabyo mu mayumba gaffe omwana ng'atudde P7 y'Oluwarabu omuyisa otya tobitunula nako si bwe kiri P7 yenene eyaffe n'etuuka eno ey'Oluzungu n'etuuka ne baleeta success card ne bakola ki naye ng'ey'Oluwarabu teri yamunyega gw'omusuubira okubeera nti bino byasomye bino eby'eddiini agenda biteekamu ekitiibwa naye tobiwadde ekitiibwa eri P7 tugiyita yaffe oba eno yaani simanyi tegereka bulungi abaana basomye shariya wallahi era nze natuula nagenda ne nsoma shariya naye nga nvudde eno mu kusoma bino eby'obusawo wallahi ne batandika okunsaasira nawe ogenda beerawo tya genda osoma tewali kyakola genda okole ki osomye ate oba olyawo bwotyo bw'osazeewo genda osoma tegereka bulungi mbubba abasoma biri ebisigadde bonna bafuna emirimu oba are they all successful nga sigezaako gaana muntu alonzeewo kyonna kyagala kusoma wabula kyengezaako okwogerako abantu okugula eddiini yaabwe nga bagigula omuwendo omuki omutono nahnu qawmun fe kibinja ky'abantu ahazzana Allahu bil Islam Allah yatuwa ekitiibwa ng'ekitiibwa akituwadde lwakuba tuli basiraamu wamahma abtaghayna al-izzata bighayri li adhallana Allah buli bwe tunaanoonya ekitiibwa mu kintu kyonna ekitali busiraamu Allah agenda tukakkanya ojja mu masjidi abaana baali bazzeeko masjidi abaana basadde ejjuma waliwo ne haaji yaliyo nga because ayinamuko kasente namugamba nti naye abaana bano basomesa eddiini naki naye wandi batutengako ku masjidi ne basala nga masjidi eyo wabeerayo endwadde bakomawo ne senyiga tegereka bulungi ng'alaba endwadde naye ng'eri mu paaka ate gye bazannyira oba gye batwalamu ebintu by'abaana bato ng'ate ebyo byo tasobola biraba naye nga mu masjidi mulimu obuki obulwadde era mmwe abali wano mwenna muli balwadde tegereka bulungi bwe batyo ku mulembe gwa Nabi sallallahu alaihi wasallam baaleetanga abaana ne bazannyira masjidi abaana bajje batuwala mpa emigongo yes 100% bajje Nabi sallallahu alaihi wasallam yalinga mu khutuba Hassan ne Hussein nga bajja bamuzannyirako yalinga mu swala ne bamweripako ku mugongo abaana bajjanga masjidi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubeera nti babasigamu ensigo nti omuntu alina okujja n'asala esswala ya jama omuntu ebifo by'alina okusinga okwagala byebifo bino nga masjidi tegereka bulungi bannange ekyo bwe tutakikole ne tudisconnecting abaana baffe ku masjidi oba eddiini ne tugyesigaliza abamu batera ogamba nti nze omwana njagala yeesalirewo kikyotegeeza really kikyotegeeza nti oyagala yeesalirewo mbu okubeera nti omwagaliza bwa dokita osobola ekyo okukireka n'ogamba nti kamuleke yeesalirewo you just nurture them omwana okimuteekamu buteesi ky'omutaddemu kyakola ki kyakuliramu webituuka ku byeddiini agamba njagala ewa n'atuuka ng'akuze ajja kwesalirawo no ebintu it's about nurturing buli muntu yenna alina okubeera train alina okubeera nurtured naddala ng'okimanyi nti ky'omutaddeko ge mazima nti omutaddeko bulungamu ng'omutaddeko bulungamu oba okugobera Allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam saba Allah subhanahu wa ta'ala tugese n'ebyo byekutandikirawo jumeddako inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh